Munyeenyeza. Munyenya nnyo kyekizibu. Badde nakatuuka mpala. Mukama wange nakusaba okkalire ku Namulondo y'abajjajjawo. Nsanyuse nnyo okulaba Obuganda bwonna obukuŋŋaanye wano bubugaanye essanyu okulaba ku Mutanda tukuyozaayoza okutuuka ku mazaalibwa go. Era tukwaniriza nnyo maama Nabagereka akalulu ako kukaaniriza maama Nabagereka. Mukama wange kantwala omukisa guno okuyita Ssenkulu wa Airtel Uganda kakati Ssaabasajja alina emyaka 68. Mu myaka egyo abadde ajja atuwa obubaka obw'enjawulo. Mwagala Buganda edde ku ntikko? Munaakola Kabaka by'abagamba? Munaasigala ku mulamwa? Mwebale nnyo okuba abawulize. Kaakati mu misinde gino mwasembayo okuwulira Kabaka ng'ayogera emyaka 4. Olwaleero asiimye okubalamusaako. Mukama wange Ssaabasajja Kabaka. Nzigonyonya. Njagala okwebaza olw'okufuna obudde okujja ku misinde gino. Ne mugumira enkuba n'ebizibu ebirala byonna. Kintu kya kitiibwa nnyo. Olutalo lwa Siriri lukulu nnyo. Twagala abantu baffe babeere nga balamu, nga bamanyi engeri gye basobola okwekuuma n'okulabirira eŋŋanda zaabwe bannaabwe nga balina obulwadde buno. N'olwekyo guno omukolo mukulu nnyo. Emabegaawo bantegeeza nti lwaani yaffe feene eno eri kumpi okufuuka ezimu ku mbire ezisinga okuba n'ekitiibwa mu nsi yonna.
nga kye kitegeeza nti tujja kuba nga tuli wamu n'embire ezibeerawo mu bibuga nga New York, nga London, nga Zurich n'ebifo ebirala ebinene mu nsi yonna. N'olwekyo mbasaba nti tugende mu maaso, tugende mu maaso nga tweyongera obungi nga tukola ku nsonga ez'obulwadde obwa siriimu. Nziramu okubebaza, mwebale nnyo okujja, Katonda abakuume. Endulu eyo temala, twongere ku ndulu okwebaza baffe. Mukadde kano Ssaabasajja Kabaka agenda kusimbula abaddusi. Emisinde kikino kyetandise mukulu Patrico Uwemwawuka hype. Tweyanze nange tweyanze ekitiibwa basobole banya b'endulu ya Ssaabasajja sinyumirwa akayumba Ssaabasajja sikawulira empeero besiimye esimbula emisinde kilomita 21 ffe tuba tusembera awatandikirwa ffe baasooka okusimbula kilomita 10 tuddeko olwo aba kilomita 5 tulyoke tuddeko naye tumwongere endulu abakilomita 21 betusimbula tugenda paka ku Bulange, netugenda ku Balintuma Road, netugenda ku Masiro, netugenda Makerere University, tugenda Wandegeya, netugenda paka ku Garden City Industrial Area, ate era netukomawo side eno. Banange twongere endulu ey'amaanyi Ssaabasajja asiimye Buyefu. Endulu ya Ssaabasajja buyagala kusimbula emisinde. Ssaabasajja Kabaka akayuba sikawulira. Ssaabasajja asiimye abawubyeko. Atyo agenda kusimbula era bw'anaawanika bendera tugenda kubala paka ku 0. Kansabe tuva ku 10 abadduka 21 twetegeke. Ssaabasajja akati kunaagenda kuwuba bendera bw'asiima n'agiwuuba twega tutandika. Ssaabasajja asimbuka. Era mu ngeri y'emu twongera okwebaza bannaffe aba Airtel Uganda. Bano batuwagidde emyaka 10 era mu ngeri y'emu twebaza bannaffe aba I&M Bank. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twebaza bannaffe aba Crown Privileges Limited batuwadde amazzi ga Nivana, wonna wooli ogenda kufuna amazzi. Twebaza bannaffe aba Uganda AIDS Commission. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.